Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abalungi abaliyo mwenna gye muli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tutunuulira enkomerero ey'omwaka 2024 n'entandikwa ey'omwaka 2025. Waliwo nno ebintu byenjagala tutunuulire eri oyo, kubanga abantu abamu batera ne bakola ensobi ne batunuulira obutunuulizi omwaka nti namazeeko omwaka oba nkomerero ya mwaka n'essanyu, ate ne batunuulira n'omwaka omupya oguba guyingira n'essanyu ery'enjawulo, naye nga tebatunuulidde biki bibakoleddemu ebirungi mu mukadde na biki bibasuubira kukola mu mwaka omupya, oba ebibi bye bakoledde mu mukadde bibateekeddwa okubeera nti nno beewala mu mwaka omupya. Era obubaka bwange ngenda butemaatema tutambule mpola mpola. Obubaka bwange obusooka nkugamba ampuliriza era agoberera puroguraamu yaffe eno nti tokitunuuliranga nti okuggwako kw'omwaka n'okutandika omulala kintu kya ssanyu mu mbeera yonna, wabula osaana okitunuulire nti buli omwaka bwe guggwako n'otandika omulala, omwaka omukadde guba gukutudde ekitundutundu mu bulamu bwo. Hadithi yaffe ey'olwaleero ejjibwa ku Muadh bin Jabal atunyumiza nga ajja ku Mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti lan tazuula qadama abdi yawma alqiyama, ebigere by'omwana Adamu tebijja kusimbula kuva mu bbaliro ku lunaku lw'enkomerero hatta yus'ala an arba'i khisal, paka ng'abuuzibwa ebintu bina ate nayanukula. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba ekisooka an umrihi fima afna, bw'asanyuka obusanyusi nti nvudde mu mwaka ngenze mu mulala, Allah ajja kubuuza obuwangaazi bwo bwaggweera mu kiki kye wakoleramu ekirungi. Ekyokubiri agamba wa an shababihi fima abla, emyaka egy'obuvubuka egy'amaanyi wewalina amaanyi nga kumpi ojula na kusitula nsozi, obuvubuka bwobwo bwagendera ku kirungi kye wakola kyojjukiriramu era ebibi biweewala nga wali osobola okubikola n'obireka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu ajja kubuuzibwa an maalihi min aina ktasabahu wa fima anfaqa, emmaali ye gye yalina ku nsi yagifunanga atya era yagispendinga atya. Bw'oba wagifuna mu haraamu ate olina okwegendereza kuba olina okwanukula, ate ne bw'oba wagifuna mu halaali naye n'ogispendinga mu haraamu, nakyo kizibu nnyo, olina okwanukula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisembayo n'agamba nti wa an ilmihi madha amila bihi, okumanya kwe yakukozesa ki. Oli mu abo abamanyi naye ng'obumanyi bwabwe babukozesa mu bukumpanya na bulyake, oba oli mu abo abagasa n'abantu n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaba abayigiriza. Hassan Basri ye bwe yali ayogera ku buwangaazi n'entambula y'emyaka yagamba nti omwana Adamu gwe oli nnaku bunaku, buli lunaku olugenda manya nti kitundu tutte ekitundu ku bulamu bwo, era n'agamba nti edduniya eno gye tulaba erimu ennaku 3. Olunaku olwayita olwajjo manya nti lwo lwagenze n'ebyabaddemu, oba birungi ojja kusasulwa oba bibi ojja kubuuzibwa. Olunaku olw'enkya tomanyi oba onaalutuukako, Allah ayinza okutwala essaawa yonna. N'olunaku olwaleero olwo lw'oyinako garanti, kola buli kyonna ky'osobola ekisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Kale ngamba nti buli bwe muyitwako ennaku ne luyita, kakasa nti luyina kye lukwongeddeko ku nsi yo ne ku nkomerero yo, so si lunaku kugenderako awo bwereere ng'ojja kwejjusa bwejjusa. Nvuunikira n'ekigambo kya Abdullah ibn Abbas agamba nti ma nadimtu ala shay'i nadami ala yawmin gharabat shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Sejjusangako nga bwe nejjusa ku lunaku olumpitako, ne mmanya nti olukendeezezza ku buwangaazi bwange, nsemberera kabuli yange, naye ng'ate siina mulimu gwe nnyongeddeko mulungi gujja kuntuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga nsiimye. Walhamdulillahi rabbil alamin.